Oli mulungi omulabi waffe owa 3ABN Telefina okola kya muwendo nnyo okwekubira kweno kubanga naffe twewaayo okukola obutaweera okulaba nga tubaleeta programs ezibazimba ezibagasa ate era ez'okukola enjawulo mu bulamu bwaffe. Mu programu zaffe nnyingi ze tubaweereza mwe muli n'eno eya Bayibuli egamba ki era nga twagenderera okutuusa ekigambo kya Katonda n'okuwuliziganyako nammwe nga mutuweereza ebibuuzo byammwe bye mwebuuza oba oliawo okuyita mu kigambo kya Katonda nga tebitegeerekese bulungi oba nga bibasoomoozezaamu ng'oyagala kwongera kwetegereza n'ebyo weewaawo ng'oyagala kuvumbula ng'obadde tokimanyi naye nga weesanze nti okisanze mu kigambo kya Katonda. So programu eno neteekebwawo okuddamu ebibuuzo ebyo byonna bye mwebuuza bye musinkana mu bulamu obwa bulijjo ne mu kuyiga kwaffe okwa Bayibuli buli lunaku. So kati gwe mukwano gwaffe agyekuumirako tukusiima nnyo mu ngeri ey'enjawulo kubanga okoze enjawulo mu bulamu bw'abantu abalala ng'obuuza ekibuuzo ekyo. Kuba twabagamba nti bw'obuuza ekibuuzo ky'oba tokyebuuliza gwe wekka obeera oyambye n'abantu abalala bangi okulaba nti bategeera ekyo gwe naawe kyoyayaanira kyewettanira okwongera okumanya. So mutukola bulungi nnyo mikwano gyaffe, genda mu maaso ng'oweereza ebibuuzo ebyo kubanga naffe ab'okubiddamu Mukama nga kyatuwadde ekiseera kino tuli beeteefuteefu okukikozesa obulungi okulaba nga tutuusa ekigambo kya Katonda eri ensi nga bwe kiyayaanira. Tugenda kubikkula mu Bayibuli zaffe nga bulijjo kuba tuggulawo n'ekyawandiikibwa. Tugende mu Yokaana essuula ey'okubiri tunokoleyo olunyiriri olwokutaano. Yokaana essuula ya 2 olunyiriri lwa 5 nga lugamba nti nnyina n'agamba abaweereza nti ky'anaabagamba kyonna kye mukola. Nnyina n'agamba abaweereza nti ky'anaabagamba kyonna kye mukola. Lwaki ndeese olunyiriri luno? Twagambye nti Bayibuli egamba ki? Kyekibuuzo ekikulu ekiri mu ddiiro. Naye Bayibuli kyonna kyekugamba gwe ng'omukkiriza, gwe ng'omugoberezi wa Yesu Kristo ky'olina okukola. So kati maama wa Yesu mu biseera ku mbaga ey'ekkaana bwe baamubuuza ekyokukola n'abagamba temufaayo omwana waali naye kyonna ky'anaabagamba kye muba mukola. Nange ebigambo bye bimu njagala obeeyambisa mbagambe nti Bayibuli yonna kyeneekugamba ky'oba okola. Okuzimba mu kukkiriza, okuzimba mu buweereza n'ebifaanako bwe bityo ate kyekugaana nakyo tokikola kubanga bwe beekigaanye lwaki wandikikoze. Nkwanirizaako mu ngeri ey'enjawulo. Weebale okutuukirawo. Maureen Namutebi nga bulijjo wendi ogikutuusaako era ogikwanjulira nga Mukama ye mubeezi twafunye era omuddo wa Katonda azze okuddamu ebibuuzo byammwe nga bwe mubituweereza. Ng'ono si mulala okuggyako omusumba Yobo Kimbugwe. Ennyabo. Ssebo kisanyusa okulabako. Ennyabo. Essebo. Ogwewala omulimu. Tukola mpola mpola ssebo. Kama yeebale bakozesa. Atukozesa kubanga twewaayo nti tujja kukola. Amiina nnyabo. Ab'ekikajjo bagamba kimusumba. Ekikajjo si wabi. Mukama atukuumira. Weewaawo. Ennyabo. Kale ssebo. Tulamusiza omulabi waffe taata. Tulaba. Twagala okukulamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Weebale kwekuumira ku mukutu guno. Evento Media program eno ebibuuzo by'abo abatulaba era abatuwuliriza. Tusaba weyongera okubeera omulabi ate era n'okubaako bingi by'obuuza ngenze ekitegeera nnyabo John Maureen nti ebibuuzo abatume bye baabuuza byaleetera Yesu okutunnyonnyola ensonga ezimu z'atandi ennyonnyodde. Kituufu. Kati bw'obeera n'omuntu n'abaako ekibuuzo ky'abuuza kiyinza n'okubanga oluusi naawe obadde tokirowoozangako nnyo naye ate ne kireetera okusoma ennyo Bayibuli n'obaako naawe omusana gw'okola ki? Gw'ofuna omupya. So mmwe mutuwa n'emmere kaŋŋambe bwe ntyo. So mweyongera okubuuza ebibuuzo ebibuuzo ebyo bigenda tukola bulungi ffe ffennyini ate nammwe
n'abalala bannange nzikiriza nti bajja kubaako kibayiga. Kituufu nnyo. Enjabo. Tweyanziza nnyo Musumba. Twandyagadde tuggulewo obuweereza bwaffe obw'olwaleero n'okusaba. Kankusabe mukwano gwaffe otweyungeko tuggulewo puroguramu mu kusaba. Katonda waffe omulungi ow'omuggulu ssebo, tukwebaza kubanga watuyita okubeera abakozi awamu naawe. Guno gwe mukisa gwe twetwalidde Katonda waffe okwongera okwogiwazibwa mu buweereza bwe watuyitira okukola. Okwongera okumanya ebigambo nga bwe biri naffe twongera okubisaasaanya n'okubigabirako abalala. Tukoowoola ayo Omwoyo Omutukuvu jangu otuule wano naffe wetwalira ekituuti kino oddemu ebibuuzo by'abantu bo nga ffe emizindaalo gyo otukozese nga bwe kisaanira olw'okuzimba ekkanisa yo. Tweyanziza kubanga tukkiriza nti tuweereddwa, tusabye mu linnya ery'omulokozi waffe Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Musumba tugenda kutandika n'ekibuuzo kyaffe ekigamba nti Ennyabo. Lwaki embeera yonna eri mu nsi etali nnungi? Abantu bagamba nti omutonzi waffe yasalawo. Njogera mpya yakajja naye ngega nti buli muntu w'owulira agamba nti omutonzi waffe yakola ki? Yasalawo. Naye ebyembi era ng'ono omukwano gwaffe bwagambye singa kozesebwa ku sayidi nkyamu nga wabaddewo obuzibu. Kuba naye wabuuliza nti lwaki bwe wabaawo embeera embi yonna abantu bagamba nti omutonzi waffe yasalawo n'atuwa ebyokulabirako: okufa, entalo, okulwala, obwavu, okunyigirizibwa n'obutali bwenkanya. Kati ekibuuzo ne kijja nti ye Sitaani nga tayogerwako ate nga ye kanaaluzaala wa bino byonna. Esebo. Ekirungi nti ate ye yamaze dda n'okulaga. Ekibuuzo akibuuza ate n'amala n'akiddamu. Naye nga Bayibuli yeekakasa ssebo oba nnyabo atulaba nti obuvo bwonna obw'okubonaabona, okufa, okufiirwa, okukaaba n'amaziga biva wa Sitaani. Naye Sitaani mu kazannyo kano mugezigezi era mukulupya. Akimanyi nti singa yeeteeka ku mwanya nti ebintu bino yabirinamu amaanyi era yapulaaninga nebibeera bwe biti, abantu bagenda kumudduka. Kati olw'okuba nti akimanyi bw'atyo n'akiwereba Katonda, olutalo telutandikidde wano luvuira ddala mu ggulu eyo. Setaani ng'agamba bamalayika nti abaaye Katonda oyo si musajja mulungi. Ebizibu byonna n'enkola ye nzibu nnyo nnyo nnyo, yeetaaga okulabika nga tumwewala, tumweggyeko, tubeere n'obuntu bulamu, kubanga ebintu bye si birungi. Si musajja mwangu. Ateeka amateeka nakyemalira nnyo nnyo nnyo, lusibira mu ggwa nnyo nnyo nnyo, wakutima nnyo nnyo, mukambwe nnyo, muzibu nnyo. N'abamatiza era Bayibuli ega nti kimu kyakubiri, kimu kyakusatu ne beegatta ku Lusifa. Naye ekizibu nti bambi bwe bamwegattako ne bagenda eyo mu maaso, baatandika okulaba nga ekkubo ly'abataddemu si ttuufu. Ne waliwo omuntu lw'okola ekintu ne watuuka ekiseera nga tokyasobola kivaamu. Noga nti oba kuswala kanswale ngenda kgenda nakyo. Baatuuka eyo nga tebakyasobola kudda. Bwe yajja ku nsi era n'atwambaza ekintu kye kimu. However much nga Katonda yayinza byonna, waliwo ebintu by'atakola era by'ataakola. Katonda yatonda ebintu byonna ku nsi kuno, ne waliwo ekintu ky'ataatonda ekirina nannyini kyo akirinako obuyinza, kyekintu kye bayita okufa. Katonda yatonda ebintu nga bigenda kubeerawo for life. Naye bw'amala okubitonda, Setaani n'ajja n'atonda ekintu kye bayita okufa, n'akisiga mu bintu bya Katonda. Kati Katonda tasobola, yayogera nti ensula emu tesobola kuvaamu mazzi gakaawa ate nevaamu n'agawooma. Katonda ye mu ngeri ze zonna, in fact n'owuliranga awalumizibwawo abeera akulongoosa ggyemu ekigenda okukutta akuwa obulamu. Naye ye Setaani ye nannyini kanaaluzaala. Era nsaba onsomereko mu kitabo kya
Yokaana enjiri Yokaana essuula ya 8 olunyiriri olwa 44 844 agamba bw'ati 44 agamba atya nti mmwe muli ba kitammwe Setaani era mwagala okukola okwegomba kwa kitammwe. Lwaki twagala okukola oyo okuva ku lubereberye ye mussi owulira so teyanywerera mu mazima kubanga amazima tegali mu ye bw'ayogera obulimba ayogera ekiva mu bibye kubanga ye mulimba era kitayo w'obulimba. Okiwulidde ye mussi talina mazima mulimba ate yazaala abalimba bonna. Kaakati ne kibeera nti Katonda ono olw'okuba bambi yakwasa Adamu ensi Adamu ensi n'agikwasa Setaani. Katonda ne bamugoba ku nsi ne bamugoba mu bwakabaka bwe n'afuuka omugwira. Kyova olaba Yesu bw'ajja ku nsi kuno agamba nti nze bannange sinze nannyini nsi eno, nannyini nsi eno ajja naye talinaako nze buyinza. Nannyini nsi eno yoye yaweebwa ensi eno kati agiinako amateeka ayina byakola n'abonyaabonya n'atta n'aleeta entalo buli kimu n'akiteeka naye bw'amaliriza nadde eno emabega mu kateni ng'alaga nti Katonda oyo yabikola. Era bambi waliwo ne bannaddiini kuba ye nannyini buyinza olw'okuba ye nannyini muyinza yatonda nti ebyo yabikola ne Katonda ku bintu by'ataakola ku nsi kuno era by'atalinaako buyinza by the way kigambo kibayita okufa. Mu kusooka kubanga okufa kwajja lwa kibi ate ng'empeera y'ekibi kufa. Kati nannyini guntu ogwo gwe bayita ekibi n'okufa gwa Setaani. Olw'ekyo buli kintu kyonna ekireeta okubonaabona, okukaaba amaziga, okuyiwa omusaayi, okulumwa n'okukola kutya n'okwazirana eyaleeta ekintu ekyo n'akitonda nannyini kyo kye yatonda ku nsi kuno bamuyita Lusifa. Era no kankubuulire maama Katonda olw'okuba ayagala ekitonde kye bayita omuntu n'agamba naye abantu bano mbakole ntya nyinza kubayamba ntya oguntu gwe babakubyemu nga gufuuse namuzisa nyinza bayambako ntya ngokwate naye si gwange era sigwinaako buyinza kubanga sinze nagutonda. Amaze kiringa nga bwenza okusimba ebijanjaalo byo biba bitandise okumulisa oli najja n'oluso n'atandika okusaawa. Waliwo nalaba ka vidiyo omuntu nga oba yafuna butwa oba yakola atya n'asanga eggana ly'ente ente zino ezaffe zino eŋŋanda ankole kato natta ente ezisukka mu 100 mu 200. Lwaki? Kumaca bagenda okera kumaca ng'ente zaagudde ng'ezimu bazisaze oba baziwa butwa. Kati Setaani ye bw'atyo bw'ali nti ye okuzikiriza bwe bulamu bwe era kimunyumira. Yatusiiga ekitimatima ekyo. Kaakati Katonda okuyita mu mwana we n'agamba nti naye nnyinza okubayambako n'empamba oguntu guno ogutali gwange. Lwaki? Kubanga ye ayinza bimeka byonna. Ekintu kino ekitta nga kyagala okutta ensi yonna nga tewali ayinza kukitangirira n'abantu bonna nga ne bobateeka ku minzaani kisigala kikyabanja kibayita ekibi. Eyali atooka ayinza okuyambayambako si kuyambayambako asobola okutangirira ekintu ekyo amaanyi gaakyo nga Katonda yennyini yatonda ebitonde byonna yafudde. However Katonda oyo mulalamu kubanga ye engeri gy'ataakikola ate ng'ayinza byonna alinamu ekintu ekitafa. Kati awo n'ayambala ate omubiri ogufa. Mu ekyo Setaani olw'okuba yatandika oguntu gwe najja naye amuzikirize. Sayansi ali awo wakyama tujja muyigako for eternity. Naye Bayibuli egamba nti bwe yajja ku nsi kuno n'asanga ekintu kye bayita okufa n'amagombe akyaŋŋange nakyo ne kimukwata ne kimutta. Bwe kimutta ne kimutwalira ddala emagombe eyo nti naye bwe kyamutuusa eyo n'atuukayo n'akwata ekikolo ky'okufa n'amagombe ekitaali kikye
Okay. Lwaki? Kubanga teyakinako buyinza. Naye bwe kimwaŋŋangamu ne kyagala omutta n'alyoka akibuuza lwaki onzitanga siina musango. Kubanga empeera y'ekibi kukola ki? Kufa. Nze siina kye nakola. Talina kibi. Kaakati onzitira ki? Kati eyajja ng'agoba ne bamuleeta zoode. Okay. Eyali agenze okutta ne bamukola ki? Naye ng'ayagala kutaasa kintu kye bayita obutonde bwe. Akisalira amagezi. Era bw'ona asoma ku bikulu bisuula esooka onyero 17-18. Sooka onsomereyoko kati nitulyoke tuddeyo bulungi. Okwogera ku kigambo kino kibayita nti lwaki Katonda bamuweereza. Ogambye lubereberye. Ku bikulirwa essuula emu onyero 17 n'olwe-18. 17. 18 wagamba watya? Ngende ku 18. 17 n'olwe-18. Okay. Agamba bw'ati. Bwe namulaba nengwa ku bigere nga nfudde. Ng'afudde. Otyo? N'anteekako omukono gwe ogwa ddyo. Ng'ayogera nti totya. Otyo? Nze ow'olubereberye era ow'enkomerero. Otyo? 18. Era omulamu era nali nfudde. Era laba ndi mulamu emirembe n'emirembe. Amiina, agenda mu maaso. Era nnina ebisumuluzo eby'okufa n'ebyemagombe. Weebale nnyo, weebalire ddala. Ayogera bino ye musajja oba ye nnabbi wa Katonda ayitibwa Yokaana. Yokaana abeerawo mu myaka egy'ekivubuka 18 asisinkana Yesu Kristo. Yesu Kristo ng'ali mu myaka 27-28. Okay. Nga Yesu asinga ku Yokaana emyaka 9 ku 10. Okay. Kuba Yokaana yali muvubuka muto. Naye Yesu n'atambula ne Yokaana ono emyaka 3.5. Yesu Kristo ne bamukwata ne bamukomerera. Bwe bamala omukomerera n'afa. N'aleka ng'agamba Yokaana ono nti ngenda kudda. Yokaana n'abeera n'abatume bonna ne babakwata ne babatta. N'abeera n'abatume bonna ne babakwata, abalala baali bakaddiye nabo ne babatta bonna ne bagwa. Yokaana n'asigalawo bw'omu. Amakanisa gonna ge baatandikawo ne gatandika okutulya Yokaana nga ye musumba. B'Abekolinso ba Pawulo be baateekawo baani bonna nga ye musumba. Ne bagamba naye Mr. Yokaana, mutugamba nti Yesu yabagamba akomawo. Nga takomawo. Abasajja nga batuli by'Abaruumi. Nga tubonyeebonye. Yokaana ne yeeyongera okukaddiwa. Yokaana naye ne bimusobera naggwamu amaanyi. N'aweza emyaka egigenda mu 9. Yokaana nga talaba ayinza mununula. Bamukute bamutadde ku kizinga. Ku Potimo, simanya Potimo. Bamufumbye mu pipa ya buto. Yokaana tafa. Naye abaali eyo ku kizinga ng'asobeddwa talina ansa. Ekkanisa zifuuse ekkanisa zimubuuza ebibuuzo. Ate nga n'okuyiganyizibwa kungi. Abaali bw'atya atudde bimusobedde, awulira amukoonako ku kibegabega. N'amuyita eddoboozi, n'eddoboozi lyamuyita. N'alijjukira nga lyayogera naye mu myaka 50 emabega. Alimanyi. Agenda okukyuka bw'ati. Nga y'ono yennyini mu myaka gye mwe yafiira, nga gy'akyalimu ate kati nga w'amaanyi wanjawulo okusinga na luli. Naye nga Yokaana yali omuto gwe baali basinga emyaka 10. Kati ate nga mukadde nnyo emyaka nga mukadde nnyo ng'ate ono muvubuka nnyo. N'amugamba Yokaana totya. Kubanga kati ekikutiisa kufa magombe bano bobadde nabo bonna bakoze eki bagenzi bali eyo ate naawe bakunoonya. Naye kati no kankubulire kino Yokaana. Awo ninawo ansa. Akasajja bwe kankwata ne kantwala ne kantemula ne kantwekeyo emagombe. Bwe nali nkomawo mu kye kaakola tekaategeera ndikaddidde ebisumuluzo by'okufa n'amagombe ne kabinteeka mu nki mu ngalo zange kati mbiyina nali sibiinaako buyinza luli. Ne kaakati nina obuyinza ku kufa n'amaki kati nsobola n'okuggulirawo oyo gwe basse ne batemula ne bakolako kazambi yenna kubanga kati nze nsooka ate nze nkoobera. Mu bufunze Katonda n'abanga okuyita mu mwana akwata ekintu kye bayita okufa n'okubonaabona atutaase omusajja Setaani ekintu kye yatandikawo.
kiri kyagamba mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Luli yali abulina mu ggulu wokka. Okay. Kubanga eggulu gye yali afugira ensi yali ya Setaani, yali amaze ogiwamba. Naye bwe yajja ng'alina oguntu kwe gwe bayita okufa gwakukuta nagwo nga tegulinaako buyinza, naye bw'amala okutta atattibwa n'afuna obuyinza nagwo n'agufunako obuyinza. Kakati Setaani akyawa Yesu kubanga oguntu gwe guno gwe yatandikawo bagumugye agukozesa naye tagulinaako buki, takyagulinaako buyinza. Luli yali agukozesa nga gugwamanyi oguntu kwe yaleeta gubbomu n'agamba guno bajja guwulira. Era n'atandika okuzikiriza abaana ba Katonda, n'azikiriza ensi, n'azikiriza ebitonde, n'agamba we kaŋŋende naye ajja kitegeera. Era natta atattika. Bw'amala okumutta n'ateeka ebisumuluzo munda, era Katonda bannaayi tumwesige mulungi, n'ateeka ebisumuluzo mu ngalo ze n'aga nti kati nkomawo, ŋŋenda kusumulula okufa n'amagombe. Omuntu yenna alina okulemererwa, alina ekirwadde kyonna, alina obuzibu bwonna, nina obuyinza okumusumulula. Nga kitegeeza nti Setaani ye aliwo okubonyaabonya na kutta, naye Katonda ye aliwo okusumulula. Kakati Setaani ekitegeeza Katonda abiraba, ye Katonda waali ensi ekyali mu mikono gy'ono kalibutemu. Era ekiseera kye Katonda yagamba nti weekiri agenda kutaasa bataasa abatwale mu nsi eyo, abanakkiriza okugenda naye n'ensi eyina nannyiniyo. Akasajja kagiwamba, omusajja n'agikwasa mu ngalo za Setaani, naye Katonda mu nsi muno n'ajja alokole, n'ajja n'ebisumuluzo by'okufa n'amagombe atulokole. Era ssebo maama taata alaba Yesu ali awo ku luggi ayagala kukusumulula, akutolose mwene ensi alyoka azikiririze ddala kalibutemu eyajja n'okufa n'amagombe ye Setaani ne bamalayika babazikirize mu nsi muno. Naye nga tanabagizikiriza atusumululirawo atuggulire tulyoke tufune obuddukiro. Setaani bw'agenda ngatta abantu ye takiraga, abeera eno nga nti Katonda yavunaanyizibwa, era abamu bagamba nti Katonda munnaye yagaba yajjawo. Nedda. Kakati Katonda bw'aba yagaba yamala n'atonda ate n'amala n'agabulula. Kati olwo Setaani akola ki? Amazima. Kati ka Setaani kadde n'emabega ne kawere basi Katonda enziro. Naye bw'omala okutegeera obulungi bwa Katonda n'ekisa kye n'ojjako bigere bye n'ogamba teata saasira bulijjo mbadde simanyi nti kano akasajja kafu. Katulimbalimba katugamba okutuwa ebirungi, naye nge ogwo mutego okwateko bwoti oba kamasuka kukube kakutula omukono. Okufa okw'emirembe n'emirembe. Kyava agamba wano nyewe twasoose nalwo nti mmwe muli bakitammwe Setaani. Lwaki? Kubanga ffe tugenda okuzaalibwa mu nsi muno nga tuli matwalege, n'okukola tukola okwegomba era okwafaatira. Byetukola byonna byawano Setaani bye yatuwa mujjajjaffe tubisikira busikizi. Tewali atendeka nsi kwenda. Amasomero gonna ge tulina tewali osomero eriga nti akati ffe mujje tubatendeke nga bwe babba. Kiri mu butonde ozaalibwa nakyo Setaani yakiduguza. Kwongerako ku bukugu mu ngeri gy'okikolamu. Ne bye tusoma nno byetwongerako bwongezi kubeera babbi bakugu. Amazima. Bye twambala bitwongerako tukola fashion zi design okulabika nti kwe gatusobola okwenda obulungi. Ekyo kyagamba nti twazaalibwa eno naye oli nannyini buyinza n'atusalira amagezi najja n'ebisumuluzo ebyo atulokole. Therefore lwaki abuuziza ekibuuzo lwaki bigenda okuggwa nga Katonda bamutadde eri nga yavunaanyizibwa nga Setaani talabise? Lwansonga nti Setaani akimanyi singa yeeteeka wali ebibi ebikolebwa mu nsi n'aga nti nze mbikola, talina kalulu, talina bagenda nabo. Kyava akwata enziro yonna n'agiwereba Katonda. Kati engeri gye yabatonda n'abateeka mwene ensi ebonyaabonya mumulabye. Mumuveeko mujje eno mbawe bye mbawa. Naye ng'atubuzaabuza ssebo maama. Kristo muwe omutima. Muwe obulamu bwo. Yagenda okuwonya akasajja naye akasajja ako kazibu.
katta tekakkuta musaayi gw'abantu na bitonde bya Katonda. Katonda ye waali okutuyamba, akaaba amaziga, bamukaabya amaziga ne bamukulukusa omusaayi nga nze ntuuyo, naye nga kaagala kutta Katonda n'ensi kagizikirize. Naye Mukama ataggwaawo n'atuwa omukisa. Ennyabo. Amiina, tweyanza nnyo Musumba. Otukoze bulungi okizze bulungi ekibuuzo. Omulabi waffe ndowooza ensonga ogitegedde. Omuntu okugamba nti Katonda yasalawo, njogera ndowooza ne Sitaani naye gyakozesezza obulungi okusobola okugamba nti aweerebwa ng'Omusumba bw'agambye amuweereba ettosi ery'obubi nti yaviirako ensonga zino, kubanga kituufu Katonda abiraba nga bibaawo naye si ye yabireeta. Sitaani yabitandika n'abireeta mu nsi, naffe ne tukola okusalawo kwaffe bwe twakkiriza okulya ku kibala ne twambala obubi. Kati obubi obwo oba twagala oba tetwagala tubukola, nga Pawulo yagamba nti njo njagala okukola obulungi nesanga nkoze bubi. Kati olw'okuba tuli mu busibe obwo, naye Mukama waffe yeebazibwe nti nno tusobola okusumulukuka. Ne tuvaayo, Omusumba atuwadde assurance nti bw'okkiriza Kristo Yesu asumulula amaanyi g'ekibi ne gatakufuga, ne gatakutwala mu kufa okw'emirembe n'emirembe. Katujjewo n'ekigambo kino eky'okugamba nti Katonda yasalawo. Kubanga kyo tukyogeza mu butamanya, nga ne Yobu bwe yayogera nga tamanyi paka Katonda bwe yamukuba ebibuuzo n'amubuuza nti bwe nali ntonda kino waliyo gwawoza nti nno simanyanga Katonda yawa yajjawo. Yali njogera gye yayogera mu butamanya olw'okubanga yali mu bulumi. N'olwaleero enjogera eno gye tugamba nti Katonda yasalawo tugyogera lwakubanga tuli mu bulumi. Ne tugamba Mukama nkubye omuggo, ebyo tubyogera lwakubanga tuli mu bulumi. Naye weewale nnyo okubikozesa mukwano gwange, ku buli banga gy'okoma okubikozesa naawe oba weetabye ne Sitaani butereevu okusibako omusango Katonda gw'atazza. Mukama atusaasire, tubeere beegendereza ne mu bigambo bye twogera. Otukoze bulungi nnyo. Tugenda kusooka tuwumulemu katono nnyo tukomewo n'ensonga endala. Era oyo naawe abalala okubeera ababuulizi n'abalala abalunda n'abayigiriza olw'okutuukiriza abatukuvu, olw'omulimu ogw'okuweereza, olw'okuzimba omubiri gwa Kristo. Mu buufu obwo, ekkanisa ey'ensi yonna eya Seventh Adventist Church yateekawo okuyiga Bayibuli okw'abakulu, the quarterly adult Sabbath school lesson, n'ekigendererwa eky'okukula n'okutuukirira mu kukkiriza. Kozebwa kw'obulamu mu linnya lya Yesu tekitegeeza nti olwo buli kye twogeddeko kigenda kukolebwa mu budde bwaffe, mu ngeri yaffe ne mu ndowooza yaffe. N'olwekyo lesson week eno ekuyigiriza enjiri ey'emirembe n'emirembe ey'obulokozi. Etteeka lya Katonda eritajjulukuka, ngamba amateeka 10. Okuviira ddala munda oli muntu mulungi n'ebikolwa ku muntu kabikoleki biba automatic. biba automatic kubanga obikola mu kwagala, obikola mu kusanyuka, obikola mu mirembe. Yogera ku biseera eby'enkomerero okutuukirira mu mpisa ez'okutya Katonda. Naye ate nga n'omwoyo ansika nkole bwe nti. Yes. Kati nensiŋŋaana nga ndi awo wakati naye ng'ate amaanyi ag'omubiri angi nnyo gampala awala okukola ekyo kubanga ekyo kyenjagala. Nga bwe twetegekera okujja kwa Yesu Kristo okusembedde. N'olwekyo we tuli weewali omugguukiriro ogwa boundary egenda okusunsula asala n'atakola ki. N'olwekyo we kubanga obadde weebasije ekiseera ozuukuke. Mu lesson week eno nkuleetera abasumba baffe ab'enjawulo, abakadde b'amakanisa, ababuulizi b'enjiri, gattako abavubuka envuumuulo. Lesson week eno Sabiri paka saa 3 ez'akawungeezi nga twaniza Sabiti ku 3BN Uganda, Avento Productions ku YouTube, nange Yonasaani Matovu Munagomba. Kulikayo nnyo omulabi waffe okuva mu kuwummulamu okwo.
wetuviiridde waggulu tubadde n'ekibuuzo kye tumaliriza nga tugenda okuddako ku kibuuzo kyaffe ekiddako naye gwe yakatweyungako tukusanyukidde webali kujja oli mu program Bayibuli egamba ki naye nga osubiddwa bingi ebisoose byonna bikuyiseeko naye ekirungi nti programu yaffe eno eddibwamu ku Wednesday ssaawa 9 osobola okuddayo n'ogiraba ku terefayinayo naye ate bw'oba togenzaawo osobola okutusanga ku kibanja ku YouTube yaffe Avento Productions n'oteekamu ekigambo Avento Productions n'onoonyayo Bayibuli egamba ki n'onoonya programu yaffe eya wiiki eno ojja kulaba nga ensonga gye twatandikidde zonna gye ziri ng'ozeetegereza tugendagenda mu maaso ekibuuzo kyaffe ekiddako omusomba kigambye nti is betting a sin in the eyes of God nti okukuba zzaala oba okuzannya zzaala kibi mu maaso ga Katonda kuba tuwulira abakuba akapapula oba n'asinga ssente awangula ezisingawo ebintu ebifaananako bwe bityo yalinga zzaala ayogerwa akabala bakuba mipiira n'agamba nti nze nsibyewo ttiimu gundi erina okuwangula gundi n'eggolo bwe ziti era nga mukakafu nnyo nti omuzannyo gunaagenda okuggwa ng'ezo ggolo bazikubye naye nga the end of the day ayina naye kyasuubira okukola kiri okufunamu so kaakati embeera efaananako bw'etyo esanyusa Katonda oba kibi mu maaso ge kaakati bw'obadde oyogera wano nenzijjukira mu mwezi ogwo oguwedde ogw'omwenda mu wiiki ng'emu oba bbiri ezisembyeyo ezo ezimaliriza omwezi ogwo nalaba omuntu ku WhatsApp nga bamuweereza ng'ali mu kukaaba maziga musajja mukulu ayambadde omujoozi gwali gwa Arsenal gwali gwa Man U ndowooza gwali gwa Man U ng'akaaba amaziga agajjujju ng'agamba musimanya bamukubye kuba Arsenal ye yamukuba ng'agamba batukubye naye ng'ekisinga okumukaabya yasibye omupiira ne bamulya kati nga bali babakuba mu mupiira naye neeno kyamutwaliramu emotions ze enewulira ze nga tasobola kugumira zakyuka kyakubiri ne ssente ze nezifiirayo nzijukira omwaka gwali gwa 28 28 waliwo omuntu gwe baalanga saidi z'entebe eyo bayalina chairman naye yali awagira omupiira ng'awagira Arsenal kati mu kiseera ekyo Arsenal erayika yali akola bubi ne bagiteeba gole yasooka ne bagiteeba gole eyokubiri gole eyokusatu chairman n'akutuka naye kaakati ate gibigenda okuggwa Arsenal nekuba equalizer nekuba namba 2 nekuba namba 3 ne winning omupiira naye ng'oli yafudde ebintu bino biyinza okujja mu bulamu bw'ensi eno n'ofiira obwemage kaakati mukwano gwange andaba atulaba atuwuliriza ebintu ebyokufuna ssente Katonda teyabiteeka mu ngeri ya kugenda kubaatisa bubaatisa Katonda yatuwa principle entuufu okuva mu Bayibuli ssente bazikola batya era bazifuna batya era bakola batya bw'osoma mu kitabo kino Bayibuli eno ogenda kusanga nga mu mateeka 10 ayina etteeka lyateekawo n'agamba nti eryo etteeka muteekeddwa okubaako byemukola mu mateeka 10 gennyini atuwa etteeka eryokuna eririmu okukola ate nga waliwo n'okuwummula nga kitegeeza nti ogenda okuwummula omala kukola tosobola kuwummula nga tokoze osooka kukola n'okola ki n'olyoka owummula kati nno nga tonnaba nakuwummula akuwa n'ekiseera mw'okolera era n'akugamba nti kino kyekiseera ekirungi n'atukola bulungi n'atuwa ekiseera kinene we tuteekeddwa okukolera soma 8 omaleko lw'11 mu ssuula eya 20 mu kuva wagamba watya
kuva essula 2 wagamba wati mbadde nze ngenzo wali okay 2 olw'omunaana n'agamba ajjukira olunaku lwa sabbiiti okulutukuzanga otyo ennaku 6 okolanga emirimu gyo gyonna emeka 6 olina ennaku 6 naye bw'omaliriza okola emirimu emeka gyonna okole kyawo naye olunaku olw'omusanvu ye sabbiiti eri Mukama Katonda wo olunaku olwo Katonda atugamba nti ennaku ziri 7 mu wiiki naye atuwaddeko ennaku 6 kukola ennaku 6 zino zirimu eddakiika buli lunaku lulimu eddakiika essaawa 24 n'atugamba nti zinnaku zonna zammwe mukole mirimu kakati ensi eno obulamu buno butendeddwa ku bintu bibiri butondeddwa ku kuwummula butondeddwa kukola ng'emisana bwe buli n'ekiro obulamu buno butondeddwa ku musingi foundation ne butondeddwa ne ku kintu ekiyitibwa housing housing si kyekino ekyolaba waggulu naye wano waggulu wanene naye wansi waliwo ekintu kwe tutudde gwe musingi kakati mu nkola ya Katonda agamba nti olunaku olw'omusanvu olulaga obutonzi ne Katonda gwe musingi mukulu nnyo naye kino kye housing kyolaba zennaku 6 zitubeezaawo era n'akwata ekintu ekyo n'akituwa tosobola kubeera na nnyumba n'ogamba nti ogenze ozimbye kalina emyaliro 50 naye nga terina musingi oteekeddwa okubeera n'omusingi omunywevu ogujja mu buzito bw'ekika ky'ennyumba ky'oteekawo kakati Katonda atugamba nti okugenda ne mukola ne mubeera n'omukisa muteekeddwa okumanya nti bino byonna nze nabikola mukola mirimu gyange kati n'atuwa olunaku tumusinze olwo okujja omwebaza naye nga tumaze okukola mu nnaku 6 kakati mu nnaku 6 bino bye tugabyagambye nti emirimu gyammwe mugikole mu nnaku 6 mwatuweera omukisa lwaki kubanga gye tukoma okukola mu bino bye yakola ne tukola bwagamba nti mugende muzaale mwale mu bibereberye tatugamba just wadde nga tulowooza nnyo omukyalo okwetaba n'omwami ne bazaala omwana naye kyasinga okwogera mu Lwebulaniya agamba nti buli kyokwatako kizaaze kikubiseemu buli kyokwatako sala amagezi kizaale ng'era bwe yatonda akalo kamu naye nga kateekeddwa okuzaala obulo okujjukira yatonda kamu naye kabaddemu ekutiya kabadde butaani ne taani watugambye dde ekijanjaalo yatonda ekijanjaalo kimu naye nekijanga kyekubisa ebijanja tulidde ebijanja n'atonda akasooli empeke n'atonda omusooli naye bw'oba onoga omunwe gubeeko empeke obutonde bwa Katonda genda ozaazeemu kati Katonda ali mutugamba nti omuntu atasobola kuzaazaamu aba amusaze in fact enensi aba agiridde zaamaanya kubanga ye yakutonda n'akuteerawo emirimu gw'ogenda okole ki kati Setaani kyakola kyekino kubanga kimanyi nti gy'okoma okuzaazaamu bwe bulamu kwe kuyamba ebitonde ebirala kwe kuyamba famire yo ayagala otuula awo oleme kuzaazaamu ofuuke emponga byoya obeera omunaka ateesobola ekirwadde bwe kijja ne kikwata nga tolinamu wadde akasente kikutte mangu mazima ate ng'ogyeko ekyo gy'okoma okutuula awo simanyi oli mu kubeetinga oli mu kwesa myeso oli mu kuba matatu oli mu ludo biki agalwadde gw'oyongera kulya mmere ng'otuula olw'okuba otuula obulamu busalika mangu kubanga entuuyo zino bwe zivundira mu ggwe ne zifiira mu kikolimo bayibuli egamba zirina kufuluma maama Katonda wa Isirayiri somera olunyiri lumulebera liri essula 3:16 somayo owulire buwaga in fact 3:17 tewali kintu kiri mu nsi muno mu mubiri gw'omuntu ng'entuuyo okuvundira mu mubiri gwe 3:17 wagamba wate agamba nti n'agamba Adamu nti kubanga owulidde muntu genda maaso muntu eyasookawo Adamu kati kijja ku muntu Adamu yasooka omusajja okiteeke ku lulyo lw'omuntu n'agamba olulyo lw'omuntu nti ki n'agamba Adamu nti kubanga owulidde eddoboozi lya mukazi wo n'olya ku muti gwe nakulagira nga njogera nti togulyangako ensi ekolimiddwa ku lulwo yogera
mu kutegana mw'onojjanga ebyokulya ennaku zo zonna ez'obulamu bwo. Otyo Amaggwa n'amatovu geneekuzaaliranga. Genda mu maaso. Naawe onoolyanga omuddo ogw'omu nnimiro. Genda mu maaso. Mu ntuuyo ez'omu maaso go Ekyo kye mbadde njagala ennyo. mw'onooliranga emmere okutuusa lw'olidda mu ttaka. Kubanga omwo mmwe waggyibwa. Kubanga oli nfuufu ggwe ne mu nfuufu mw'olidda. Kaakati agamba entuuyo ezikuvaamu ze zirimu omukisa okufuna ekyokulya. Kwe kuteganaako ke. Oteekeddwa okukola n'otuuyana entuuyo ne zikuvaamu. Buli lw'okola entuuyo ne zivaamu ng'omanya nti si nti mbizizi. Buli lw'okola n'otuuyana ng'omanya nti obulamu buzze. Kubanga entuuyo buli ezikuvundiramu kitegeeza nti ekyo kikolimu. Bulwadde. Oyinza ogamba nti kati n'abali mu ofiisi batuuyana. Mu ofiisi eyo bangi abagituulamu ne bagiddukamu ng'efuuse enzira entebe ng'eyokya. Bw'agamba nti amaggwa n'omutwe gubabiriridde. N'agamba nedda waliwo yaŋŋambanga nti mbadde ndowooza nti okutema amavunike kyekizibu naye obwongo bukozesa kintu si kyangu. Akomawo nga yenna omutwe gumuluma nga yeetaaga panado. Awo wonna kitegeeza nti oli mu kutuyana olyoka ofuna obulamu. Obulamu bubeezeewo, famire yo gibeezeewo. Kati omuntu yenna atayagala kutuuyana ayagala ebyobwangu agenda kwetta, kubanga setaani agenda mulimbalimba amugambe nti ebyobwangu babikola bwe bati. Osanga banno nga bamaze obitegeka gwe n'otegeka. Gwe ng'otwala. Osanga abasajja abamaze okukola ensimbi abalina amamotoka gwe n'ogenda kubanga Mukama yakuwunda bulungi n'ogenda ne weegaba ne bakuwa. Kubanga toyagala kola ki? Toyagala kukoya. Toyagala kukakaalukana. Toyagala kugolokoka ku makyawe. Empewo nyingi Bayibuli egamba nti omuntu omugayaavu abeera mu kitanda nga yeekyusiza mulinga ng'oluggi bwe lwekyusiza ku ŋŋango. Bw'awulira obudde bukyanga agamba nti empologoma eri eyo ejja kunzita. Tayagala kuva mu bikunta. Abalala bazuukuse dda. Bw'owulira wali mu kazenji waliwo empologoma. Empologoma ejja kunnuma. Agiwulira mu birooto. Mu birooto. Ng'agayaala. Naye obwavu bwe bujja busookera wuwe. Bw'afuna emmere takkuta. Tebuvaawo actually bufuna obutuuze. Emmere temukusa omuntu alya emmere nga agenda awammanta buwammansi takkuta. Kubanga Eva yabeera mu bwetaavu. N'ekireeta ekyo kugayaala butaagala kutuuyana. Kati Bayibuli bw'egamba nti muntu oyo ze mwogenda okufuna ekyokulya kyetugamba kye kino si zaala. In fact obanga waliwo ebintu Katonda byakyawa ku nsi kuno kwe kukuba zaala. Kubanga zaala ono yatuusiza ensi wano otuli. Kankubuulire kino nali Bugemeeyo University musajja Munnakenya n'agamba nti Bannayuganda mulina ekyekyo. Mwetaaga bwetaazi ffe kutukyusa kutujja Kenya. Ne batuswapinga ne batuteeka wano mwe ne babateeka Kenya. Muli obukadde bumeka? Konze tuli mwana mu 5. N'agamba nti mu myaka 10 muba muvudde mu bukadde 45 nga muli mu bukadde 25 nga mufudde nga muweddewo. Naye ffe bwe tujja nga tuli bukadde 7 tujja kubeera mu 12 oba 14. Kubanga wano we wantaawo walungi. Yogenda n'oteeka eyo kasooli n'otakoola n'osangayo ebisooli nga gini. N'osimba eyo muwogo Abaganda balina n'olugero kiti kya muwogo kikasuka eyo osanga kyataddeko dda muwogo nga kyameze dda. Obukupa osanga eyo nga balya. Amayuuni n'ebirala n'emiyembe balya gya bwerere mu kyalo n'effene. Ekenya oteekeddwa okubonaabona ennyo n'oteekako n'eddagala. Kati eno n'ebigimusa byonna eno bagiyita basket of food. Kaseera akajjudde emmere Bannakenya bayaayaana. Nagendako Kenya naye abali mu basket bali mu kufanjala. Enjala ebaluma. Banoonya buyambi okuva Sebo Muwadi Health Organization simanya mu food simanya watya bajje baleete wano bawawe emmere ng'emmere eri wano tebaagala kutuuyana. Ngendako Kenya. Bwenduka Kenya nga nyingira mu supermarket nga ngamba bannayo bankole nti anguli kyakulya ki nga nina mukko 10 zange eziwera ndowooza zaali ttaano eza wano. Ngenda mu supermarket eza wano 15 bwe zikyusa ameeri ngamba ganti bannaaye njagala kyakulya mulina mmeka
njogera muzawano 15 ngabanga ekyokulya ekigenda mu ezo ssente jangu wano nga bandaga emberenge ozimanyi zino emberenge ntulise zibeerawo ekyebitaano nga bakinsongerako nti kiikyo ngabaga nti nedda sente zino nyingi tezigula handicon naye nti nedda ezo sente wano Kenya zigula mberenge nembagamba zino sente 15 ndoza yali 215 bwezityo 14 zino 15 ewaffe olye emmere yonna buli kika kyonna nga kuliko mugulu mayuni nsujju lumonde bijanjalo n'ennyama nga kweri oba n'ekyennyanja ne baŋŋamba nti ebyo bikola wammwe Uganda wano olya kiberenge n'abagamba sirika sigenda kwonoona ssente yange wano nja kuddayo njiriire neŋŋamba sigenda genda mu mawanga amala era abatannatambulako abagenzeko mu nsi z'Abarabu n'abalala bakimanyi kyenjogera. President Museveni yagamba ye atya nnyo okutambula okuva wano okugenda mu nsi z'Abazungu kubanga ebyokulya byabwe birala bali ebintu ebitaliika balya junk n'ekyo kireeta ekyo kimanyi tetwagala kukola wano twandibadde bagagga bavungu nnyo naye Setaani ayagala atuteekaawo mudde muzaala abasajja bayindi baleese wano ebyuma bakubye koyini babye sente zaffe badduse n'ekintu eki kati munaye nga tubeeraawo nga tulwala agalwadde kubanga tetwagala kukola nga tubeeraawo mu kwegomba nga tutandika okulomba nga tunoonya obuyambi abazungu bajje batudduukirire naye tuli ku principle ya Katonda gye tugaana okukola mu mpuuyo zo abazungu bali bulungi lwa kintu eki bebasinga okukola era Katonda tewali muntu yenna mama tewali muntu yenna taata bali bakolera mu shifts obanga mmeka mama ate yetafaayo takola nnyo mirimu akola mpola ne tatuula najja n'ayitawo wa supervising n'akusanga ng'osimuula sawa 2 ne ziggwako nagati kati ogenda okole guli neefaano mama ffe twebaka ne tuva mu kwebaka ne tutuula ku TV ne tulaba kazanyo ne tuvaawo ne tugenda ne tukuba amatatu ne tumaliriza kati bwe tumalirizaawo ne tugenda mu betting bwe tumaliriza ne tukolera bye twagala ne tukomawo ne twebaka kyokanga n'okulya tukwagala bwe tumaliriza ne tugenda ne tulya emmere kakati Uganda nga munafu muzibu olunyiriri luno lukulu so omuvubuka ono oba maama oba taata eyabuuza ekibuuzo nti is betting a sin in God's eye yes it is a sin lwaki kibi kubanga yatulagira teeka ddama nti munaku 6 kola emirimu era bw'omala ogikola n'okoowa olyoka owummule kati omuntu awummula nga tewakoze oba owummula biki ekyokubiri bw'oba tokoze ani agenda okuliisa famire yo kati bw'ogenda byokubetinga ebyo n'obetinga ne bitakola mu bantu 100 mubaamu omuwanguzi omu naye nga mwenna mulyayanira ekintu kimu naye muntu ky'omusira ayinza okukola betting gwe nga gw'ofuna wekka nga yetafuna of course tasobola ye ateekamu ng'akimanyi nti ye yalina okufuna ekingi yateekeddwa okufuna ekingi abantu babeera 100 nga bw'ogambye nga ajja kuwaayo 2 musava walinge mugambe nti ekintu kikola naye nga babbyeko obubbi be basinga in fact betting bubbi kati engeri ya Setaani gyakozesa ate no nga n'abazungu tebannaba kujja wano Abaganda wano babadde ne betting nga basiba ku myeso basiba kuzaala basamu n'ebijanjaalo bwe bantu ne batandika okuba babadde n'emizannyo gyabwe era ne basiba eby'ebijanjaalo ng'ateekawo embuzi ne batandika okuzannya ebijanjaalo bwe byebikawo ebiti 2 nti ezo ziri 8 bwe byebikula ebiti nti ezo ziri 2 ne bazannya ebijanjaalo ne bazannya empiki emyeso gino ne basiba oyo ye Ludo gwe tumanyi leero waliwo omweso Ludo naye bw'okasuka bw'oti ne mukuleeta sayidi 6 5 2 kati obwo Ludo bw'Abazungu naye addira ebijanjaalo n'abibajjulamu ebijanjaalo 4 kyeŋŋamba empeke z'ebijanjaalo 2 buli mpeke ebeeramu sayidi 2 kati ebijanjaalo 2 bibaamu sayidi mmeka kati bw'abikola bw'ati n'abiteekawo wansi zino sayidi zonna nga bwe baazibajjudde ne zitunula waggulu owuliriza aba afunye 8
Okay. Zonna bwe zeebikka wansi zonna ne zigwa ku ttaka bwe ziti nga zeebisse ziba 10. Kakati ebbiri bwe zeebikkula ebbiri ne zeevuunika oba ofunye 2. Kati balina sayansi waabwe tebyo twabizannyanga nga tukyali bate e Masaka era nga mutambula mpaka lwe mutuuka ku 10 asoose ku 10 afunye kino. Kati mubeeramu chance ezo okiwulira bano nga tebona bakuleeta matabu n'ebirala na wano batisa tokakasa kigenda kuvaayo batisa awo tewali ntuuyo entuuyo ze zivaamu omukisa. Kakati oli ayinza okukola ebintu bye ne biyingiwala oli n'abikuba zzaala n'abitwala n'akuba emmotoka n'agitwala n'akuba n'aleeta n'engatto n'aleeta nabikisente n'azikuba n'agenda nga n'empale agenda gisinga businzi wazaala. So mukwano gwange Katonda ayagala ogenda okola emirimu ekyo kijja kusubira mu bwavu ne famire yo baboneebone ate naawe wenyini ojja kulwala agalwadde agagenda okuviiramu okufa kubanga omubiri guno Katonda yagutonda nguteekeddwa kukola gutuuyane entuyo zifulume obulwadde bufulume onaabe oddemu olye bulungi ofune amaanyi ogenda okole yagukola bw'atyo teyagukola kutuula. Kyovala Musumba by the way ne bw'otuula ebbanga eddene n'obeera ng'otudde butuuzi omubiri gutandika okunafuwa muli nawe oba owulira ng'ogendera nogamba lwaki mpula seetegeera bulungi naye nno gyokoma okakaluka nooti gyokoma okusangula entuuyo nga bw'ozigira oti ng'owulira obulamu butambula omubiri gubeera masitula guba guli ne bw'okwata guno omukono n'ogusibira ku kisambi kuno bw'oti guno ne gubeera nga gukola exercise nkukakasa guno gukogera ddala ne gufa kubanga Katonda yagukola nga guteekeddwa kukola ki kukola. Kati omuntu yenna atuula setaani aba akubuzaabuza olwale agalwadde ga kansa olwale mu lubuto olwale obwongo bwennyini buba tebukola ne gyokoma okukola omusaayi gutambula. Kati gyokoma okutuuyana bulamu ate gyokoma okutuuyana nsimbi. Kati okukola tekutta ekitta butakola entuuyo era kasita okima eyo no principles yayingira munzi entuuyo bwe zitafuluma omanya nti oli mu kutereka butu obugenda okutta. Kyetuvudde waki n'atugamba mukoleko ne ku dduyiro mu ntuuyo era mwabakeera mu ofiisi bakugamba wadde olina okukola dduyiro toyagala oba ku makya oba kawungeezi ofulumye entuuyo butwa entuuyo ze zirimu obugagga zifulumye ofune omukisa. Amiina. Gaana okuzifulumya tojja kuwulwa bubulwa byakulya byokka naye n'agalwadde agagenda okulya okuva munda agagenda kuluma. So it is a sin to bed. Tweyanziza nnyo Musumba tweyanzeege tukiyize mukwano nti okuzannya zzaala agambye nti kibi. In fact oyinza n'okuba nga wakibuuzizza nga naawe okimanye nti kibi naye ayongedde n'akkaatiriza n'agamba nti mu maaso ga Katonda tateekanga kuba onkola nti nno ojja kubeera ng'obaatisa bubaatisa gw'okusobola okuyitawo mu bulamu. Oteekwa okuba omuntu ow'enteekateeka oteekwa okuba omuntu w'omukozi ate ng'oli mumalirivu. Kati malirira ng'okola okusinga okumalirira ng'oli mu bunafu kubanga buli mulimu n'empeera. Baga nti omuddo saagabana bigwo nolwanyakana ngwala. Kakati buli mulimu gw'okola gubaako kye gukuwa. Bw'onooba omukozi ojja kuba mulamu ojja kuba mugagga ojja kwezimba naye ate bw'onooba omunafu ng'olowooza byakukuba kapapula era ojja kunafuyira ddala omaliriza okaabye sinakindi n'obulamu okubugenderamu. Kale katukole ekisaanidde okukolebwa ekituufu kubanga tukimanyidde ddala ate bw'oba obadde tokimanyi olwaleero okitegedde. Mukama atusaasire tukole ng'etteeka bwe yaliteekesaawo okusobola okubeera abalamu. Obadde bulungi omulabe waffe okubeera ng'obaddeko okutuusa ku ssaawa zino bwe tumalidde program era nga twagala tukusabe nti gyekuumireko nga bulijjo. Kyetuva twagala okutumira abalabi baffe ababeerako ab'olulango mmwe mutukola bulungi nnyo naye ate bw'olaba obulabi n'otagabanyizaako mulala obeera toyongeddeeyo ddoboozi lino obeera togaziseeko tukwegayiridde nga bwe twogedde okukubisaamu naawe kwata puroguramu eno ogikubiseemu ng'ogyongerayo
tufenna tusobole okumanyira awamu ate tubeeko kye tukyusa ku ggwanga lyaffe. Mukama waffe yeebazibwe, tweyanziza nnyo tweyanzeege. Musumba weebale nnyo okutuwa obudde okulaba nti ozzeemu ebibuuzo by'abooluganda. Bwetyo nno program bwetambudde era tugenda gimaliriza n'okwebaza. Kankusabe wewombeke tusabe. Musumba tuwonge taata. Kale katwebaze. Mukama Katonda kitaffe mukwano gwaffe. Ffe twebaza bwebaza olw'okutuwa ekigambo kyo okukisoma ate n'okibikkula mu magezi gaffe tutegere kye kitegeeza. Mutugaa nti munaku 6 mugende mukole kyotegeeza. Wadde nga mulimu okulumwa n'okunafuwa n'okukoowa naye oyagala ate bwe tukola entuuyo ezo ezifulume tufune ekyokulya tufune ensimbi tubeere bulungi. Kyetuva tusabira muddu wo omuzaana wo alaba TV alaba programu eno omuwa omukisa omuwa amaanyi azuukuke abadde alina omuze ogenda okubeetinga kuba akapapula Katonda waffe omuwa amaanyi okuwangula ekintu ekyo kubanga famire teyinza kuyimirirawo ku kapapula tesobola kuyimirirawo Katonda waffe ku beetingi tekisoboka. Eteekeddwa kuyimirirawo ku bantu abakozi muzimbe ozimbe famire ye ate kitaffe n'omulimu guno ogw'enjiri gujja kutambula ng'abantu tuli bakozi mu linnya lyo Ayi Katonda tuwa omukisa era ekisinga byonna tuteeketeekera obwakabaka bwo tukwegayidde ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Bwetyo bwe tutambudde Mukama abatukuumire paka ku program ejja mubeere bulungi. Amiina.